olubereberye essula y'omukago okutuuka ku y'ekkumi. Awo abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba bawala b'abantu nga balungi, ne bawasa nga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Mu biro ebyo waliwo abaneefuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana, bano be b'amaanyi abasooka edda, abantu abayatiikirira. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omutima gwe nga kubikwereere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusiza kubanga nabikola. Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuuwa n'azaala abaana 3, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Ensi neyonooneka mu maaso ga Katonda, ensi nejjula eddalu. Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese, kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo. Katonda n'agamba Nuuwa nti enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba ndibazikiriza wamu n'ensi. Weekolere eryato n'omuti gofesi, osalangamu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'okolanga emikono 300 obuwanvu bw'eryato, n'emikono 5 obugazi bwalyo, n'emikono 3 obugulumivu bwalyo. Osalangako ekituli ku lyato, era ng'omukono ogumu bw'olimala waggulu. N'omulyango gw'eryato oguteekanga mu mbiriizi zaalyo. Okolanga eryato nga lirina ennyumba eya wansi n'eyokubiri n'eyokusatu. Nange laba nze ndireeta amataba g'amazzi ku nsi okuzikiriza ekirina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu. Buli ekiri mu nsi kirifa. Naye ndiragaana endagaano yange naawe. Oliyingira mu lyato, gwe n'abaana bo ne mukazi wo n'abakazi b'abaana bo wamu naawe, ne mu buli kiramu mu birina omubiri byonna 2 mu buli ngeri by'olireeta mu lyato biryoke bibeere ebiramu awamu naawe. Biriba ekisajja n'ekikazi, mu bibuuka mu ngeri yaabyo, mu nte mu ngeri yaazo, mu buli ekyewalula eky'omu nsi mu ngeri yaakyo, mu buli ngeri 2 birijja gy'oli bibe ebiramu. Naawe weetwalire ku mmere yonna eriibwa, ogyekuŋŋaanyize eriba mmere gy'oli ggwe nabyo. Nuuwa n'akola bw'atyo, nga byonna Katonda bye yamulagira, bw'atyo bwe yakola. Olubereberye essula ey'omusanvu. Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira gwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Mu buli nsolo ennongoofu twala 7, ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2, ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu bibuuka waggulu 7, ekisajja n'ekikazi, ezzadde liryoke libe eddamu ku nsi yonna. Kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nze nditonyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro, nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka. Nuuwa byonna n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Naye Nuuwa yali nga yakamala emyaka 60 amataba g'amazzi bwe gabeera ku nsi. Nuuwa n'ayingira n'abaana be awamu naye mu lyato olw'amazzi g'amataba, mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu, ne mu bibuuka ne mu buli ekyewalula ku nsi. 2 ne biyingira eri Nuuwa mu lyato, ekisajja n'ekikazi, nga Katonda bwe yalagira Nuuwa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri amazzi ag'amataba ne gaba ku nsi. Mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa, mu mwezi ogwokubiri, ku lunaku olw'17 olw'omwezi, ku lunaku olwo ne zizibuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli eby'omu ggulu ne bigguka. Enkuba n'etonyera ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ne ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira ne Seemu ne Kaamu ne Yafeesi, abaana ba Nuuwa ne mukazi wa Nuuwa, n'abakazi 3 ab'abaana be awamu nabo mu lyato. Abo na buli nsolo mu ngeri yaayo, n'ente zonna mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo, na buli ekibuuka mu ngeri yaakyo, buli nnyonyi eya buli kiwawaatiro ne biyingira eri Nuuwa mu lyato 2 mu buli nnyama yonna
erimu omukka ogw'obulamu. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira. Mukama n'amuggalira munda. Amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40. Amazzi ne geeyongera ne gasitula eryato ne liwanikibwa waggulu w'ensi. Amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi. Eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi. Amazzi ne gayinza nnyo ku nsi. Ensozi zonna empanvu ne zisaanikirwa ezaali wansi w'eggulu lyonna. Emikono 15 okugenda waggulu amazzi bwe gaayinza. Ensozi ne zisaanikirwa. Buli nnyama etambula ku nsi n'efa. Ekibuuka n'ente n'ensolo na buli ekiwalula ku nsi na buli muntu yenna, byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo, mu byonna ebyali mu lukalu ne bifa. N'asangula buli kintu kiramu ekyali kungulu ku ttaka. Omuntu n'ente n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu ne bisangulibwa ku nsi. Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye mu lyato. Amazzi ne gayinza ku nsi ennaku 15. Olubereberye essula y'omunaana. Katonda n'ajjukira Nuuwa na buli kiramu na buli nte eyali awamu naye mu lyato. Katonda n'aleeta empewo ziyite ku nsi. Amazzi ne gaweebuuka era n'ensulo ez'ennyanja n'ebitula eby'omu ggulu ne biggalirwa. Enkuba ey'omu ggulu ne ziyizibwa. Amazzi ne gadda okuva ku nsi obutayosa ne gaweebuuka. Amazzi oluvannyuma ennaku 15 bwe zaayitawo. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'e17 olw'omwezi eryato ne lituuka ku nsozi za Alalati. Amazzi ne gaweebuuka obutayosa okutuusa ku mwezi ogw'e10. Mu mwezi ogw'e10 ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi entiko z'ensozi ne zirabika. Awo oluvannyuma lw'ennaku 40 Nuuwa n'asumulula ekituli eky'eryato kye yakola. N'atuma namuŋŋoona n'afuluma n'addiŋŋana nga okutuusa amazzi lwe gaakalira ku nsi. N'atuma ejjiba okuva waali alyoke alabe ng'amazzi gaweebuuse kungulu ku nsi. Naye ejjiba teryalaba bbanga wa kuwummuza ekigere kyalyo ne likomawo gy'ali mu lyato kubanga amazzi gaali kungulu ku nsi yonna. N'afulumya omukono gwe n'alikwata n'aliyingiza mwali mu lyato. N'ayosaawo ennaku 7 nate n'atuma ejjiba okuva mu lyato. Ejjiba ne likomawo olw'eggulo mwali, laba mu kamwa kaalyo ne muba akalagala akabisi ak'omuzeyituuni. Nuuwa n'alyoka amanya nti amazzi gaweebuuse okuva ku nsi. N'ayosaawo ennaku 7 nate n'atuma ejjiba. Awo oluvannyuma teryakomawo nate gy'ali. Awo mu mwaka ogw'olukaaga-mu-gumu mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi amazzi ne gakalira ku nsi. Nuuwa n'aggyako ekyasaanikira eryato n'atunuulira, laba kungulu ku nsi nga kukalidde. Mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'ama-27 olw'omwezi ensi n'ekalira. Katonda n'agamba Nuuwa nti, "Va mu lyato gwe ne mukazi wo n'abaana bo n'abakazi b'abaana bo awamu naawe. Ofulumye wamu naawe buli kiramu ekiri awamu naawe mu buli nnyama yonna. Ekibuuka n'ente na buli ekyewalula ku nsi bizaalenga bibune mu nsi, byalenga byeyongerenga ku nsi." Nuuwa n'afuluma n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye. Buli nsolo, buli ekyewalula na buli ekibuuka, buli ekitambula kyonna ku nsi mu bika byabyo ne bifuluma mu lyato. Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto. N'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu. N'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti, "Ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma ku lw'omuntu, kubanga okulowooza okwa mu mutima gw'omuntu kubi okuva mu buto bwe, so sikyakuba nate oluvannyuma buli kiramu nga bwe nkoze." Ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula, era empewo n'ebbugumu, era ekyeya n'ettogo, era emisana n'ekiro tebiggwengawo. Essula ey'omwenda. Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa. N'abagamba nti, "Mwalenga mweyongerenga mujjule ensi, n'ekitiibwa kyammwe entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi ne ku buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwa mu mukono gwammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli. Ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde. Naye ennyama awamu n'obulamu bwayo, gwe musaayi gwayo,
temugiryanga. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siiremenga kuguvunaana eri buli nsolo naaguvunaananga. N'eri omuntu, eri buli muganda w'omuntu naavunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Nammwe mwalenga mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga omwo. Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye nti nange laba nywezezza endagaano yange nammwe era n'ezzadde lyammwe erinaddangawo, era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi, nange naanywezanga endagaano yange nammwe. So ebirina omubiri byonna tebikyazikirizibwa nate mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba. So tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi. Katonda n'ayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde kiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe gitaliggwaawo. Nteeka musoke wange ku kire, era anaabanga kabonero ak'endagaano gye ndaganye n'ensi. Kale olunaatuukanga bwe naaleetanga ekire ku nsi, musoke anaalabikiranga ku kire, nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna, n'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ne musoke anaabanga ku kire, nange naamutunuuliranga njijjukire endagaano eteriddiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti ako ke kabonero ak'endagaano gye nywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri mu nsi. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato, Seemu ne Kaamu ne Yafesi. Ne Kaamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala, n'abazzukulu baabo be baabuna ensi zonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'anywa ku mwenge gwalwo, n'atamiira, n'akunamira mu weema ye. Kaamu ye yazaala Kanani, n'alaba ensonyi za kitaawe, n'abuulira baganda be ababiri abaali ebweru, Seemu ne Yafesi, ne batola ekyambalo kiteeka ku bibegabega byabwe bombi, ne batambula ekyennyumanyuma, ne babikka ku nsonyi za kitaabwe, era amaaso gaabwe nga gatunulira nnyuma, ne batalaba nsonyi za kitaabwe. Nuuwa n'atamiirukuka mu mwenge gwe, n'amanya omwana we omuto bwe yamukola, n'ayogera nti Kanani akolimirwe, anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Era yayogera nti Mukama yeebazibwe, Katonda wa Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Katonda agaziye Yafesi, era atuulenga mu weema za Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 350, n'ennaku zonna eza Nuuwa zaali myaka 950 n'afa. Olubereberye essula ey'ekkumi. Ne kuno kwe kuzaala kw'abaana ba Nuuwa, Seemu, Kaamu ne Yafesi. Abaana ne babazaalirwa amataba nga gamaze okubaawo. Abaana ba Yafesi, Gomeri ne Magogi ne Madayi ne Yivani ne Tubali ne Meseki ne Tirasi. N'abaana ba Gomeri, Askenazi ne Lifasi ne Togaruma. N'abaana ba Yivani, Erisa ne Terisisi, Kitimu ne Dodanimu. Abo be bagabirwa ebizinga eby'amawanga mu nsi zaabwe, buli muntu ng'olulimi lwe bwe lwali, ng'ebika byabwe bwe byali mu mawanga gaabwe. N'abaana ba Kaamu, Kuusi ne Mizurayimu ne Puuti ne Kanani. N'abaana ba Kuusi, Seba ne Kavira ne Sabuta ne Laama ne Sabuteeka. N'abaana ba Laama, Seba ne Dedayi. Kuusi n'azaala Nimurodi, n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama, kyekiva kyogera nti nga Nimurodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. N'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Baberi ne Ereki ne Akudi ne Kalune mu nsi Sinaali. N'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli, n'azimba Nineve ne Lekobosiyira ne Kaala ne Leseni ekiri wakati wa Nineve ne Kaala, ekyo kye kibuga ekinene. Mizurayimu n'azaala Ludimu ne Anamimu ne Lekabimu ne Nafutukimu ne Pasurusimu ne Kasurukimu omwava Abafirisuuti.
ne Kafutolimu. Kanani n'azaala Zidoni omubereberyewe, ne Keesi n'Omuyebusi, n'Omwamoli, n'Omugirugasi, n'Omukiivi, n'Omwaluki, n'Omusiini, n'Omwaluvada, n'Omuzemari, n'Omukamasi, n'ebika eby'Omukanani ne biddirira abo okubuna. N'ensalo ey'Omukanani yava mu Zidoni ng'ogenda e Gerali n'etuuka ku Gaza, era yatuuka ku Lasa ng'ogenda e Sodoma ne Gomora, ne Aduma ne Zeboyimu. Abo be baana ba Kaamu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe, mu mawanga gaabwe. Era ne Seemu jjajja w'abaana bonna aba Eberi muganda wa Yafesi omukulu, naye n'azaalirwa abaana ba Seemu, Eramu, ne Asuri, ne Arupakusadi, ne Ludi, ne Aramu. N'abaana ba Aramu, Uzi, ne Kuuli, ne Geseri, ne Maasi, ne Arupakusadi n'azaala Sera, Sera n'azaala Eberi, Eberi n'azaalirwa abaana babiri, erinnya ly'omu Peregi, kubanga mu nnaku ze ensi zonna mwe zaagabirwa, n'erinnya lya muganda we Yokutaani. Yokutaani n'azaala Alumodadi, ne Serefu, ne Kazalumavesi, ne Yera, ne Kadoramu, ne Uzali, ne Dikura, ne Obari, ne Abimayeri, ne Seba, ne Ofiri, ne Kavira, ne Yobabu. Abo bonna baana ba Yokutaani. N'ensi gye baatuulamu yava ku Meesa ng'ogenda e Serali, olusozi olw'ebuvanjuba. Abo be baana ba Seemu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe, amawanga gaabwe nga bwe gaali. Ebyo by'ebika eby'abaana ba Nowa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu mawanga gaabwe. Era mu abo mwe gaava amawanga okwawulirwa mu nsi amataba nga gamaze okubaawo.